Yes, mukasiaka tugenda kuba tulekera ekyatuleeseewo nakulo olwaliro. Tugenda kuba tulekera ka cinema kagenda kubeera kako drama. Tugenda kuba tulekera mateeka. Nabagamba video jo specials nga bulijjo ku mutimagano gwa muno wa kikasema kano nze nkabagamba enfunde eziwererako ddala. Naye nga tuba tetunabafuna budde kadda buli akati. N'olwekyo tugenda kuba tukanyonyoka n'olwekyo ngenda kusaba otulokalire osobola okugezaako okuliza n'okwekaanya. Weewaawo tumanyi osobola okufunamu ekyokuyiga. Nabagamba sema ezikwasaganya ku by'amateeka okiwanga obudde. Batugamba Metro Goldwyn Mayer. Bakutuusaako sema gye tugenda okubanga twolekera olunaku olwaliro. Mukasiya kano mu kutandika yakatandise bw'ati tutandikidde mukasiya akakasiriikirize. Era mukasiya kano akakasiriikirize twatandika okuwulira eddoboozi ery'ebyentambula. Zino ze twateranga okuyita eggaali y'omukka ze bayita train. Ez'ebiseera bino zaali zikuba sawuti nga bw'okiwulira. Ng'ogiwulirira eri. Genda okutuukako nga tolina nakyo osobola kwogera. Kati ebeeyitawo ne wabaawo yali ayogera bye yali ayogera. Ebitaasobola kuwulikika bulungi. Katuvuddeyo tukwate kuba okudda erudda. Waliwo omuvubuka yali alina waatudde. Musajja watunga yenna atuuyaniridde ali mu kutya. Waliwo agenda maaso n'okubaako byayogera biri mu mateeka. Yali ayogera yali mulamuzi. Era ng'abagamba nti awo tuba tuwunzise ensonga z'ekkooti okunnyonnyola amateeka ku musango guno. Abaami ab'akakiiko akalamuzi bino bye ngenda osembayo bagamba nti murder in the first degree obutemu obuteeketeeke gwe musango gukyasinze okubeera ogw'ettabu naddala mu kkooti z'amateeka ku sayidi yaffe. Muliiza obujulizi etteeka balisomedde eryekuusiza ku musango gwe mugenda okuteesaako. Gugenda kufuuka mulimu gwammwe okusobola okwawula mu masekkati g'amazima ng'ogasseko n'ebijweteke. Omu olwedde mufu gwe tubadde twogerako wano. Wabula omulala obulamu bwe buli mu matigga. N'olwekyo ngenda bakubiriza mulowooze nnyo ate mbeere balambulukufu bye mugenda okukola. Singa mufunamu akakunkuna nti ddala mu butuufu ono tegumusinga njagala mukireete nti tegumusinga. Wabula ate singa abaawo eraga nti ddala mutuufu gumusinga njagala mukikole nga bwe kyetaagisa mu muvunaane nti gumusinga. Kyonna kyonna kye munaaba musazeewo njagala mube nga temwekubira. Singa mukizuula nti gumusinga amazima ga Katonda mugo tebigenda kubeeramu byamukwatirwa kisa. Bwe twogerera alindiridde kalabba. Seegomba mulimu gwe mulina essaawa zino kubanga mwetiisa obuvunaanyizibwa bwakabasa. So n'ekyo kati nze mwe mbatadde. Kagenda mu kutandika tutandikire mu masekkati g'ekkooti wabula ekkooti session ndowooza ebya trials byali biwedde ng'ensonga zisigalidde kakiiko kalamuzi. Kesi gye babaddeko ebadde murder in the first degree. Waayo amawulire amabyo gamanyi nti gaaki. Okussa kuba weather report bagamba nti kano ke kasiya mwaka guno ebbugumu libeera lingi okuzaama. Niyo bosubira ekifo nga kyo kiteekeddwa okubeera mu air conditioner. Luli nali mu kkooti ng'ebbugumu lingi katanfiire mu kkooti. Ono yabagamba singa muba mulina kye mwetaaga mujja kunyiga eppeesa nze ngenda kubeera emabega w'oluggi wano. Then nkwateko bozi gye mbasika naye no yabaggalirayo. Onagera otuuka ebbali nga baggaddewo. Mbadde simanyi nti oluggi baluggala. Kabulaazi enzigi bagiggala. Kiki wabadde osuubira? Ekyo ate kyosaawo nabadde sikirowoozezaako nti baggalawo ne basiba nawo. Ensonga ozikutte otya ggwe? Nze ku sayiri yange ensonga zibadde ennungi tezibadde bbi. Nze natuuse ne neebaka n'okwebaka. Anti nze mbadde situlangako kakiiko kalamuzi bukyaŋŋamba awo. Nze obukiiko mbutuddeko nnyo. Naye ate ekyewuunyisa balooya bagenda ne bajja ku keesi ne boogera. Ne keesi gyalaba nti eri obvious ddala mutuufu nti omuntu omusango yaguzza. Osegera. Anti buli omu abeera entitled okubeera ne fair trial. Of course buli omu abeera entitled n'okubeera ne fair trial. Ekyo sikiwakanye naye sometimes wabaawo kati nga ono omwana omusango bamuvunaana singa baamugunjula bino tebyandibaddewo. Waliwo alina embi n'abiro. Wama ki kyolowooza ku musango? Nze omusango ngulabye nga temulimu dead spot. Ati tuli bamukisa okuba nga twatudde ku musango gwa butemu. Singa byabadde bino ebyobubbi bibowa boyi. Gwe banyumiza tabiriiko nnyo. Okay. Imagine tubadde tutudde ennaku 3 kujja kutuula wano mu simanyi kutandika. Bintu byakambe simanyi akambe. Mutuufu essaawa zino ekyo oba okisuubira ekyakambe kubanga kati olaba kikyodiringa nakyo. Kikyoyinamu ekifuba waye kasenyiga. Okusiza ku ngeri gyenjasimudde n'ennyindo etandise okunnumiririra. And then kati kwata ku mataala. Nnyindo weebeeganyi kwata mataala. Air conditioner tekola bannange.
nembutuufu omuntu alabye n'ekimmeeyo batyabaki manyi twafunyeyo muno gwe bayita majeruski akanyuga omupiira gwe zum akanyuga omupiira gwe kyomanya ayina omukono gwe zum akanyugira ddala eno gwabinyumisa ebya baseball tabitegeera olabika toli muntu wa baseball waye kankwesonyiwe bana itutuuseewa tugenda tuula tutya mbadde njagala tutuula okusinziira ku order zaffe from number 1 paka ku 12 ayina engeri gyabadde adrivingamu point kale sebo ngenda kusaba wandyagadde otuula omwami ayimiridde ku ddinisha ngenda kusaba ojja otuule inje of course ngenda kusaba wandyagadde otuula batudde okusinziira ku order nga bwe bateekeddwa okubeera from number 1 to 12 nembutuufu abaana b'ennaku zo sebo omwana yasse kitaawe birabika bintu bya domestic violence kono obadde otya nze kyesobola okugamba nti abazadde ennaku zo tebakyafa ku baana baabwe kati byebyo ebituusewo abaana batandise kubettira waliwo omwami akyasigadde eri mu kinaabiro senior citizen niyagamba genda mumuleete kati ono abuuza ono owagira ba Yankees kono Milwaukee kikirwaki owagira ba Milwaukee bakakyere nawe balumonde tebalina kiddako ogenda natuuka kaddiwa nga tolina kyolabye mu bbo kati omukulu baamuleeta yabadde asigaddeyo tusobola okudisikasinga mu nsonga eno before nga tunaba kulonda oba si kitusobola okulonda then tudisikasinga oluvannyuma kati mugamba ki anti kiba kirungi nesooka tulonda ne tulaba of course kwa buli kimu kyonna abasinga bonna bakimanyi okusiya ku kooti nga bwe yatambudde njagala mujjukire tuhandolinga first degree murder charge ono omwana singa gumusinga bagenda mukuba empiso y'obutwa ekyo mukimanye anti kale abagamba tulonde njagala mukimanye tulina kubeera 12 osegera 12 baba basazeewo abagamba nti omunezi gumusinga ne bawanika abagamba nti omunezi gumusinga yatta kitaawe ne bawanika agenda babala nga bali 11 abagamba nti tegumusinga nga Sseruganda ali omu yekka bw'ati 10 bagamba gumusinga omwagamba nti tegumusinga ndowooza ffenna tumaze otegeera bwe tuli era ffenna of course kati ki ekiddako ono yabagamba ekiddako tugenda kwogeramu olowooza inose kono simanyi njagala tube reasonable watuula mu kkooti buli kimu kyonna wakiwulira nga ffe bwe twakiwulira akavubuka kattabu akasajja musajja wa ttabu oyo omwana alina emyaka 10 leka muyita musajja kono mukulu okubanga yakwata akamena akasonse kakitaawe inches 4.2 nze nali ku office ku lunaku olwasookera ddala eno yali open and shut case tegamba tebasobola nakukikakasa mu ngeri yonna nze njagala twogere bannange kiki kye tugenda okwogerako gwe ssewo tuli 11 abagamba nti omwana omunezi gumusinga gwe wekka agamba nti tegumusinga leka nkubuzeyo ekibuzo Sseruganda ddala mutuufu okkiriza oyo omuvuka bye yayogera nze siri ku kiki enzikiriza siri ku kiki esikiriza lwaki ogambye nti tegumusinga muli abasajja 11 abagambye nti gumusinga nze saagala kubeeramu abo abakitwala nti kyangu okuwanika omukono omulenzi mutwale mu kkomera bagende bamuteekeko kalabba nga kisoose kwogera mukono gwani agambye nti kinyanguyidde mbula okubanga nagambye nti gumusinga golooza kinyanguyidde nze saagala kukyusa ndowoozayo bwana gundi twogera ku bulamu bwa muntu tetusobola budecidingako within 5 minutes watya senga tuli bakyamu watya senga ekizimbe kino kigwa watya asobola okgezaako teekawo kyonna kyoyagala ne bwe tunaatwala essaawa nambira golooza kigenda kuteekawo njawulo kifena tukimanyi omwana omusango gumusinga anti kati omuzannyo ko gwa ssaawa 2 togenda kulaba mupiira ku ssaawa 2 ogwa baseball then katukiweemu essaawa 1 emu yokka wabula bwe kiba bweso then kati walita mugende maaso kali ani alina kyayogera nze sirina kyenjogera sirina kyengenda kwogera nze eri mwetegefu essaawa tugivuge tulabe wamma gwe wawulidde ebisolo ekiro kyajjo waliwo omukyala eyadduse ew'omusawo ng'atayambadde amabina nga gali weeru gwe sebo Maseeka eyo si emboozi eyatuleese wano kati ki ekyatuleese wano tuyinza okuba nga tetulina kyatuleese naye njagala nkubuuze ono omwana amaze obulamu bwe bwonna nga bamukyojjanya yazaalibwa mu ghetto maama we yafa nga alina emyaka 9 obulamu bwe bwonna yabumala ng'ali mu orphanage kitaawe ng'ali mu kkomera bamuvunaana gwa fojjale omwana teyalina bulamu bulungi obulamu bwe bwonna emyaka 18 bwali bwavundira eyo so at least mumuweyo ebigambo ebitono ngenda kugamba kino oyo omwana
omwana talina kyatubanja. Didn't he? Yafunye fair trial. Of course. Goloza fair trial yabadde mu state mmeka yabadde na wamukisa ofuna fair trial. Grown-ups in here, and we heard the facts. Tuli bantu bakulu twawulidde amazima. You're not gonna sit there and tell Togenda tula wano otandike tukuba njiri mbu simanyi watya. my life. I mean, you can Nze mbadde ku ghetto, mbadde mu bitundu y'abaana gye babeera. Abo abaana balimba. To me that you must. Nze ku saidi yange kindaze nti Maseeka tolina makulu totegeera. What are you talking about? Kiki oyogerako? You have a monopoly. Olinga agamba nti amazima gwe wekka alina ogasalawo. Out of this for. Come on now. Look how you like this guy. I think certain Nze ndowooza ebintu ebimu biteekeddwa okuba ng'ono Maseeka mubimutunuzaamu. Permanent. Anti eno si Sunday sikulu tetugenda mu pulikingira. I think Katonda yasooka n'abagamba bannange. gentlemen. Tuli bantu bakulu njagala tweyisenga abantu abakulu. Bwe tuba bakudisikasinga ku keesi eno. Mbadde ngenda kusaba gwagamba nti tegumusinga baako kyotugamba tutunulemu tulabe obadde mutuufu waliwo mix up tulabe engeri gye tutereezaamu. Bano nno bali ku bya bulango bo bulango bwa muceero nakuba bulango bwa muceere. Wamma nabiwulirako ebintu ebyo njagala mubeere ng'abantu okusaagala mubeere basiru tulina ensonga gye twogerako wano anti omanyi muzehe gwange okuba akuba ebifaananyi kinyambako fokasinga tulina kye twagala odisikasinga tutukira kutuula wano bbanga lyonna olina ekirowoozo kale kambeko kyenjogera ekituufu kiri nti ffe bamajority kati ffe bamajority ffe tuteekeddwa okumatiza omwami ono nze mbadde nsaba foreman alisi buli omu omuwa eddakiika 2 ayogere ku nsonga lwaki yalowooza nti oyo muvubuka gumusinga ogw'okutta kitaawe. Olabye otya? Just ndowoozeza mbulowooza ku nsi kibi. Of course okusiya nti ffe bamajority ffe twetaaga okumatiza oli ngenda kuwa buli omu eddakiika 2 tutandike naawe nedda baaba. I think we ought to go in order. Nze ndowooza tutandikire mu order tandikira ku nnamba emuyuuya. Okay, awo kibeera fair tutandikira mu order. Buli omu mu eddakiika 2. Kati sebo ogwagenda osooka. Ogambye nti gumusinga tukuwadde eddakiika 2 otuwe ensonga lwaki gumusinga. Omuvubuka yatta kitaawe. Kizibu okubyogera. Nze ndowooza gaayo omusango gumusinga omuvubuka. Kubanga kyali obvious kuvirira mu ntandikwa nga keesi etandise. Tewali yali ateekeddwa kakasa. Kubanga obuzito bw'okakasa buli ku side ya prosecution. Si ba defendant bateekeddwa kakasa kono nkimanyi. Naye nze kyeŋŋamba omanyi lwaki ŋŋamba nti gumusinga olw'ensonga zirimu abajulizi. Buli omu yamulaba. So kati yensonga lwaki wamaze kyendowooza kikino ate sigamba nti nyinamu personal feelings gano ge mazima njagala muwulirize. Ekisookera ddala namukadde yali asula wansi waggulu bali gye baali obutemu gye bwali yagamba ku ssaawa 6 nga kwakayitako eddakiika 10 namukadde lwe baamuta yawulira amaloboozi waggulu eyo era n'awulira omuvubuka ng'agamba kitaawe nti gwe ŋŋenda kutta. Wayitawo obutikitiki butono mayiti neegwa agenda okudduka ofuluma okugulawo apartment ng'alengera omuvubuka adduka akkirira amadaala n'ayita poliisi era bwe batyo ne basiikana taata ng'akambe kamulimu mu kifuba. Ssaawa zaali 6 n'eddakiika 10 nti so kati tosobola gezaako okubulankanya mazima ago. Nze siri setemento ng'ono kale sigaanyi alina emyaka 18 naye kati alina osasuli yakiyakola wama namukadde oyogedde. Nze omuvubuka bye yayogera mu kooti mutuufu byali bya kisiru. Agamba nti by the time kitaawe we yafiira mbu yali mu sinema baagenda omutwala omukolako interrogation nga tajjukira sinema gyerabe n'abazanyi ba sinema nga tabajjukira ate teri yamulaba ng'ayingira kibanda kya sinema era teri yamulaba ng'afuluma kibanda kya sinema. Waliwo n'omukazi ali across the street ewusukka kkubo eyawa obujulizi. Of course yalabira ddala nga omuvubuka yes kakati kyali bwe kiti ebya order tusooke tubiteeke ebbali. Maseeka yasazeewo ayogere wadde si abadde ateekeddwa okwogera. Omukazi yali mu nnyumba ebbugumu lingi alemeddwa okwebaka kati n'alengera across mu dinisa n'alengera kuba yali alengera bali gye baali ku ssaawa 6 n'eddakiika 10 yalengera omuvubuka ng'afumita kitaawe. Of course tetuganye yali busukka kkubo wali elevated train we ziyita n'ayisa amaaso mu dinisa n'ayisa n'amaaso mu train yali eyitawo. Anti baali bagamba nti amasannyalaze gaali gavuddeko temwali basaabaze mu train so kati kyali kisoboka okuba nga bw'obeera across osobola okuyisaamu amaaso n'olengera ekiddako eri. Kubuzeeyo ekibuzo bwana gundi. Tokkiririza mu muvubuka kuba wagambye omuvubuka abeera mu kitundu ekyo baba balimba kati ate lwaki okkiririza mu mukazi ate nga n'omukazi naye abeera mu kitundu ekyo lwaki tokkiriza nti omukazi ye alimba. Walwa ebituuse kati oyagala kuneefulyako omugezi gwe namukadde kiki lwaki oyagala okwefuula omugezi weefula nnyo gyowaagi banange mwana oyo simutegeera ani addako
oyo yaddako. Sebo nkwadde dakiika 2. Ono yagamba nze kisaze. Agambye nti akisaze. Ate omwami oyo yaddako. Nze ku lwange kyengenda okwogerako bannange. Yasituka. Yagamba nze we najja mu keesi eno nali convinced. Munansonyiwa okwogera nga bwe ndya bino bye nnina mu kamwa. Omanyi mu keesi baba banoonya motive. Bw'oba tolina motive oba tolina keesi. So kati obujulizi obwaleetebwa abantu abo abasinga bonna naddala ab'oku kyalo baali bajulira nga bagamba nti oyo omuvubuka yalina ekigendera ky'okutta kitaawe. The father and the kid had an argument. Already bagambako nti oyo mwana yasooka kuyomba ne kitaawe ku ssaawa emu. Ekiro ekyo kyennyini zaali ssaawa 2. Yes, bagamba ssaawa 2. Baabawulira nga bayomba naye tebategeera kiki baali bayombera. Then ne bawulira nti taata yakuba mutabani we bubi nnyo Kamala. Then ne balengera omutabani ng'afuluma ewaka nga munyiivu. Ekyo kikakasa ki? Tekina kye kikakasa. Kyasimbadde njagala kuwa kifaananyi. Anti ogambye nti keesi erimu motive. Ne prosecutor ekyo kye yaleeta nga motive naye motive yali emirundi emeka nga taata akuba omwana oyo yamubba enfunda eziwere yakoda n'omwatakirangako ku makya ate kutta kitaawe. Lwaki Kololo yasooka okwagala okumutta? Anti munaye buli kimu kibaako n'entandikwa. Ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ogireeta omusaayi kati kirabika yamunyigiriza nnyo Kololo n'asalawo amutte. No yatuula. Ate gwe koononze. It's practically all been said already. Yagamba ebisinga byonna byamaze dda okwogerwa. Kati mu butuufu tugera kubeera nga twogera ku byaki ono omwana olwedde muzi wa misango. Bwe tutunula track record ye baamusibako ku nga alina emyaka 10 mu juvenile court. Myaka 14 yali ku ssomero nabba emmotoka. Baamukwata emirundi 2. Yalina akame nga ayagala kafumita banne. Kirabika muntu wakutambula na bwambe. Tuleme gamba nti ono omwana ali fine. Yagamba yamala emyaka 5 ng'abeera ne kitaawe nga bamukozesa bikonde. Kati ekyo tosobola kiyita motive ekyokwagala okutta kitaawe. Nze nsobola kugamba nti motive ey'okumufuula omuvubuka omuto omunyiivu naye ate si kwagala kutta kitaawe. Anti okunyiiga kye kikuleetera okuvaamu embeera y'obunyiivu notta. Abaana b'ennaku zino tebakyaliko kife ebiseera ebikadde nga bakitaffe tubayita bassebo. N'ennaku zino omuntu kigowulira ayita ssebo. Ku sayidi okirabika bwekyo bwe kiri. Olina abaana ndize nnyina 2. Omulala gwe nina alina emyaka 32. Omwana oyo yamugamba bwe yalina emyaka 9 yadduka n'ava ku fayini namulaba ng'akikola. Ne mugamba gwe ngenda kukonkona olina ofuuka omusajja. Ngenda kusekula. Osegera. Ekituufu kiti yagenda okweza emyaka 16. Twarwanako naye n'ankuba bubi nnyo Kamala. So kati okuva olwo maze emyaka 14 simulaba. Omwana yavunda. Mutima gwafuka mulala. Kale tugende ku nsonga eyatuleese. Ensonga mulabeka temugitegeera. Tetuganye omwana ayinza okuba nga product wa filth neighborhood. Tetuze kudisikasinga ku nsonga wagi yakulira mpisa z'envundu bikisimanyi abantu balina. Tuze kudisikasinga okusiza ku kye ekituufu. Ekituufu kiri omwana yakulira mu ghetto. Ghetto efulumya abamenyi b'amateeka. Ekyo si kyama. Abaana abakulira mu ghetto are potential menaces to the society. Kids that crawl out of these places are nothing but trash. Abaana abafuutuka mu ghetto babeera kasasiro. Baba tebalina kye balowoozaako okuggyako. Abaayi muleme kwogera bwe mutuuze nange nakulira mu ghetto. Trash in Harlem Hospital 6 nights. Nasikanako mu ddwaliro bannansi abasinga okubeera ab'ettabu n'okusinga abaana ababeera mu ghetto. Osegera buladi ate onyookera ki? Njaga tubeere reasonable kyo tekirina kubeera personal. Ati bano be babifudde personal. Abaayi ngenda basa batulekerawo okuwoggana tulemekerawo okuyomba kigenda tumalira budde. Akaseera kako gwabaddako. Nze mbadde sisuubira nti ngenda kwogera. Buli omu yenna ali mu kumatiza nze ate kati nze njogera ki? Ali mbadde neerabidde. Ono yatukumidde wano. Yandibadde alisa ayogera nitulya ki kyayogera. Banaye musooke mumpe eddakiika. Lekerawo tuyisanga abaana gw'otugamba sirika tusirisanga abaana. Ki kyoyogerako? Anti kugambye lekerawo tusirisanga abaana. Ngezaako mubeera organized. Oyagala okutuula wano waliwo ayagala obwa foreman.
Gweseo Maseka ulabika oyagala obwafuwa jangu tule kubwafuwa man. Getting so hot about, man. Why don't you just calm down a bit? Kikirwaki onyiga jasikaka na bukakanyi. Anti olinga agamba nti mbayisha bubi. You think it's a snap? Golozo kutula wano kitu kyangu. You run the show. Jangu kati gwaba kiddukanya. Oh, you think it's funny now? Goloza kiri fane kati. The whole thing is unimportant. Ensonga yonna terina makulu. Ben katula uwe bata ina makulu. Mulimu gwokola musufu. Atolooza embeera tesajjuse. Abaye foreman akola omulimu omulungi bampisaamu amaaso. Bwe mma mwandiyagadde okuwulira ku kiki nandiyagadde okwogera. Nandiyagadde nkyogere essaawa eno. Teri ayagala kumanya kati. Buli omu anyiize. Buli omu akutte gage. Yabagamba si kyamakulu nnyo jasi njagala kumanya kiki mwagala kimumanyi. Yagamba nti okusya ku bukakafu bulaga nti omwana omusawo gumusinga nti ye kono busanga gumusinga naye muwulirize. Namala ennaku 3 nga ngenda maaso n'okuwuliriza obukakafu bwaleetebwa mu kooti. Buli omu yenna yaleetebwa mu kooti ng'ali so positive. Nentandika okufunamu empulira etategereka ku keesi eno. Kye nasobola ogezaako okutegeera nti siiti buli kimu kyonna kyali positive nga bwe baali boogera. Ebibuuzo ne bitandika okunzija mu mutwe. Kyensobola okumanya kiri kimu kyokka nti looya w'omwana oyo yali takola mulimu bw'ateekeddwa gukola. Yaleka buli kimu kyonna kitambule n'obuntu obutono nga talina ngeri gy'aba objectinga. Yagamba nti teyabuuza olw'ensonga yali amanyi ansa nga teyeetaaga kumanya kumala budde. Mulimu balooya nga bo basiru busiru. Anyway, nze neeteeka mu ngatto z'omwana oyo. If I was that boy, singa nali mulenzi oyo nandibadde nsaba looyo omulala. I mean, if I'm on trial, singa obulamu bwange bubadde mu matiga nga ndi mu kooti nandiyagadde looyo asobola okukwata abajulizi ba prosecutor n'abayuza n'abafuula bulere. Now look, mulabe eyo balina eyewitness omu yekka eyalabanga omulenzi atta. Omulala yawulira buulizi naye n'alengera omulenzi nga kiri amadala agenda. Obukakafu bulala bwali circumstantial. Kati prosecutor omusango gonna yagwesigamya ku bajulizi aba watya singa baali bakyamu. Kikyotegeeza watya baali bakyamu. Kyekibafuula abajulizi watya singa baali bakyamu. Baalayira. Kikyogezaako tugamba baalayira. Bali bantu betwogera kati abantu bakola ensobi watya singa baali bakyamu. Basooka okuba nga baali bakyamu. Si kiwa nti baali bakyamu. Okakasa waliyo. Well, nobody can know something like that. Teri asobola kumanya kintu ng'ekyo naawe oyo si science. Leka tusooke tubeeko ensonga gye tuggusa. Twogere ku kyakambe ke baasikana mu kifuba ky'omusajja. Gwe tolowooza naffe twetaaga twogeremukko kuba abasinga bonna boogedde. Muzeeyi ojja kwogera eno mmere ya muwogo. Obulidde akambe kenjogerako omulenzi ke yakkiriza. Kale twogere kambe. In fact nga tunaba kwogera ku ngenda sawa foreman akaleeta okajja mu exhibits akaleete wano. Tumanyi bwe kafaanana kaki kye tugenda okufunamu singa baba bakaleese. Ano omusajja kati agenda atunulira exhibits evidence ebyo byonna byonna sooke tubiteeke ebbali. Nkakasa obukakafu buli strong si bwe kiri nti ye wama tugera kwetaaga akambe. Omulenzi akkiriza nti yafunamu obutakkanya ne kitaawe ku ssaawa 2 bifo nga tanaba kutta kitaawe. Mbu yamukuba ebikonde kwono yamukuba mpi. Waliwo enjawulo mu masekati g'empi n'ebikonde. Kale yamukuba empi eziwulirako ddala kitaawe yamukuba. Omulenzi n'adduka n'agenda ku neighborhood mu junk stop. Bakayita ka switchblade. Yes, ka switchblade. Buno si bwe bwambe obwa bulijjo. Kana akambe baali bakakola nga kalina enfaanana yaako yanjawulo. In fact neyakamuguza yasobola okwidentifyinga mu kooti n'agamba nti akakambe kanjawulo kalina kokka mu stock. Kati ku ssaawa 2:45 omulenzi n'agenda asikana bakyaliibe. Ojjukira bulungi ono omusajja muwulize naye alina ensonga. Omulenzi yayogeramu ne bakyaliibe okumala essaawa nnamba zaali ssaawa nga 3:45 ng'abanyumiza kambe 6 bakyalibe ne basobola okwidentifyinga akambe nti yali akayina akamba akatta. Kati n'akwate kubo n'agenda bayisaawa 4 kati wano watasobola gazaako gattira story. Ateekeddwa okuba nga yabeere waka paka ssaawa 5:3 masekati bino byagamba simanyi yagenda mu sinema simanyi n'akoma ku ssaawa 9.
ekituufu kiri nti yatta kitaawe n'amaana akwatibwa. Ekisinga okwewunyisa ku muvubuka ono byayogera yagamba nti akambe kamuvaamu mu mpale ne kagwa, bwe kamuvaamu ku ssaawa 5 kitundu awo akambe kamuvaamu ne kagwa. Bino byakulimba jasi bya kisiru, ayagala tusiriwaza. Teyagenda mu sinema ekiro ekyo, yakwata bukwasiku nga amaze okugula akambe n'amalusika n'abakyali be n'akwate kubo n'agenda eka. Tiwali yasobola mulaba mu kibanda kya sinema ng'ayinga, tiwali yamulaba ng'afuluma. Ekyewunyisa ne sinema gye yalaba tagijjukira, n'abazanyi ba sinema tabajjukira. Ono omwana yabeera ewaka nga amaze okulwanagana ne kitaawe. 10 minutes after 12 and fled from the house. Zigenda okuwera 6 n'eddakiika 10 ng'amaze okutta kitaawe. Tukkirize. Thanks, man. Kambe bakaleeta. Kaka n'akambe. Ne akamuguzi agamba kana akambe kali kanya. Ne kali kano kakulabikira nga akambe akava mu mpale y'omuntu. Went to the boy's house. Stepped his father. Bwe kaagwa omuntu n'akafuna n'agenda n'afumita kitaawe kyokka nga akambe yakagula. Nze sigamye mu tekisoboka. Naye nkugamba kisoboka okuba nga omwana oyo akambe kamugwako omuntu omulala n'akafuna, oba si kinga omuntu omulala yagenda n'akambe akafaanana ddala k'omwana oyo. Nga yagenda n'akafaanana kano. Njagala osooka otunulire akambe kano. Kano akambe golaawo waliyo akalala akakafaanana. N'abutunda kennyini yagamba ako kajjaka. Kajja kamu. Incredible coincidence. I'm not asking you to accept. Sikusaba okkirize kyonna kye mba njogedde. Nze nkugamba kye njogera nakyo kisoboka. Kisoboka kitya? Kisoboka olw'ensonga mwabawoza nti akambe kali kamu kati nze kano nakajjeewa. Katonda watu. Nze kano nakajjeewa. Muwoza mbu simanyi kali kamu baakola kamuko kakati nze kano nakajjeewa. Akambe wakajjeewa. Omanyi nabadde ntambula ekiro kyajjo. Nempitako ku kyalo omuvubuka oyo waabeera. Nengenda mu pony shop obukawo ebizimbe 3. Na pony shop nakaguze $25. Okimanyi kimenya amateeka okujja n'akambe bwe katyo wano eno. Kati unless ng'ogenda kuŋŋamba kigenda kakasa ki. Obwambe busobola okubeera nga 10 bwe butyo. Kitegeeza ki? So you got the same So kati olina akambe ke kamu. discovery of the age or something? Olina ky'osudde. Coincidence for another person to stab the Yagamba gwe tulaba ng'ebeera coincidence omuntu omulala okubanga yakwata akambe ke kamu n'akwate kubo n'agenda afumita omusajja. Kisoboka. Nze kyenjagala mukkirize. Nze siina gwe mpakanya. Kyekyammwe nkikkiriza kisoboka. Wabula mukkirize n'ekyange nti kisoboka. There is a possibility okubanga waliwo omuntu yafuna akambe akafaanana akambe k'omulenzi ke yalina. Kuba oyo omulenzi agamba akambe kamugwako. No. Kisoboka tukkirize. Ye abagamba mukkirize siina gwe mpakanya. Ate siina gwe njagala teeka bigambo mu kamwa. Njagala mukkirize nti n'ekyange kye mbagamba kisoboka. Waliwo omuntu yafuna akambe akefaananizaako omulenzi n'agenda takitaawe. He busted the other kid's knife, dropping it on the paper. That's what he said. Yeah, bull duty. The friend Babano. testified in court that the Kyali we yawadde obujulizi mu kkooti Long before the killing, nti bifo ng'omufuka taata tannaba kufa wiiki 3 emabega old lad bought this thing a half an hour after his father. mbwako akantu yakagula 2.5 hours before they found it shoved up to here in the father's chest. He was going to give it to his. mbwakambe yali agenda kawa kyaliwe mbusimanyi ate kyaliwe yalina akambe akali kamubuzeko ng'agenda kamufuna yakagula. This is something I wanted to bring up in court. Kino kye kintu kye nabadde njagala okwogerako mu kkooti. Buy the knife to use on his father. Ono omulenzi bw'aba yagula akambe kano ng'agenda kutta kitaawe To become kijja kitya okubanga yasooka kulaga mada weapon eri bakyalibe before the killing. bifo nga tannaba kutta kitaawe. just talk. Jase bwe yali boogera bwogezi Do you think? omulenzi yalimba golowooza yalimba. Question you damn right he lied. Yes. Ekibuuzo buuza kya kisiru omuvubuka yalimba. You have to ask me that. You know my answer. He lied. Yes. Nze teweetaaga kumbuuza of course yalimba. I think maybe. Baby, Nze ndowooza oba osangako n'oba osanga kinaawe. who are you to come in here and start? Sookoleke simanyi oliroya wa muvubuka ono gwani akulese okutandika okunyonnyola. Still 11 of us in here. Tukyali 11 abagamba ddala mutuufu tigumusinga. You're not going to change anybody's. Ne bw'onooyogera kitolina gogenda kyusa ndowooza. You know, the kid will be trying. Bw'oba oyagala kwegamba efuuke hang jury it is okay. So then what are you going to do about it? Kati ogenda kikolera ki kubanga tolina gogenda kyusa ndowooza ffe tukkiriza omulenzi yatta kitaawe. Oh, brother. Kabulaza Want to get a deck of cards? oyagala tusooke kuleeta matatu. Joke about it. I don't see what all this talk about the knife's got to do with Naye it. mbutuufu bino ebyokwogera kambe siraba mu nsonga zaabyo.
What more do we need? Omuvubuka yafumita kitawe n'amuta kye kyakye twetaaga. Nzibe ne njagala kuddayo tunda mmotoka zange. Tutudde wano twogera tewali kye tuggusa. Nsonyiwamu. The knife was very important. Naye ensonga y'akambe yali nsonga nkulu eri District Antony yagivugirako nnyo keesi. Sister or something. What does he know? I think we should get on with it. Nze mbadde ngamba ensonga tusooke tugimalirize. What's up? Nga tutadde ebbali ebyokuyombagana wamma gwe ki ky'oyogera? Nyinze. You are the only one. Ati kati gwe wekaaliwo kati gwe ki ky'otugamba? Ffe twogedde bye twogera kati gwe ki ky'otugamba? I have a proposition. Yabagamba nyina ekiteeso muwulirize. I'd like to call for a... Nandiyagadde tulonde. I want you 11... Njagala mwe 11 abasigaddewo. Ebeere secret written ballot. I will abstain. Nze ngenda kubeera bbali. If all 11 of... Singa mwena 11 mugamba nti tegumusinga. We'll... Sigenda kwesiba ku nsonga. Tugenda kuwandika verdict tugitwalire jjaaji. Anyone... Wabula singa mummwe muvaamu agamba nti tegumusinga. Then tugenda sigala to discussing oba twogere. Mukkiriziganya nange ku kiteeso kyange. I'm ready. So kati nze ni mwetegefu. Go for... Then mugende maaso abagambe mwe 11 muronde. Muronde 11 muronde. Doesn't agree? Egenda kubeera secret ballot. Kuwandiika. Wabula singa kizuuka nti omu kumwe naye agamba nti tegumusinga. Then tugenda tuula, tugenda sigala tutule twogere. Wabula singa mwenna 11 muronda ne mugamba nti gumusinga. Then tugenda kola verdict tugitwalire omulamuzi. Sikinaako obuzibu. Yajja erudda. Kwate kubo n'asooka yerongosaako mpola mpola. Guilty. Kati nga bamaze okuwandika bonna bamaze okulonda. Guilty. Buli omu guilty. 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 Babado. Guilty. Guilty. Kati agera ogira bwati akasembayo nga kuliko not guilty. Akasembayo kuliko not guilty. La hawla. Ani akawandiise. Waliwo akyuse. Well, how you like that? I want to know. Ani agewuse kwanze njagala kumanya. The secret ballot. Twakiriziganyize genda kuba secret ballot tetwetaaga kwogera. There's no secrets in a jury. Tewaliwo bintu byakyama mu jirumu namwe mubiveeko ebyo. Tuli mu jirumu woza secret ballot teri bya secret ballot. Nze nkakasa ono yabadde atandise okubagana ono mu bigambo ono niga. Guilty like everybody else. And then this golden-voiced preacher over... Wasoose kulonda nti gumusinga n'ogenda owuliriza amaloboozi g'ono. Poor little boy who just couldn't help becoming a murderer. Kati oli wano nawe wegasse ku mutemu. Bitu binyiiza bunyiiza. His collection box. Lindako gwe togenda tandika kumanyira ate ku nsonga mu luno. Gwani agambye nti nze nnooze. Sokoleka onnamukadde amanyira. Ye Seba asuubiriza nti ono ateekeddwa okubanga alabika yakyamuukiridde. Yabagamba twandibadde tuteeka omuvubuka wawaagaana okubeera. Omuntu omu atandise obabulira ebigere bitanyuma kati mubitadde mu mitwe gyammwe. Let's give him his knife back. Make it easier for him. Tumuddiza akambe tumwanguyize abaayi oli no mukambwe. Question. Excuse me, I would like to say something. Nze nandyagadde okubaako kye njogera. I've always thought that in this country a man... Ensi eno omusajja akkirizibwa okwogera kyayagala ne muba temukyagala. Kale tusigale ku mulamwa. Buladi lwaki wakyuse? Ye lwaki munneesibako ne bwe mba nakyuse bibakwatako. Ono yabagamba si yakyuse musajja mmwesibirako bwereere. Senior citizen yabagamba si yakyuse. No, I wouldn't like you to tell me why. Mwandyagadde mbabulire lwaki nakyuseko tetwetaaga. Ati nandyagadde okukkirira kale wulira. Era mukadde yakyuse. Namukadde abagambye nze yakyuse. Agamba n'omusajja abadde yeka mu nsonga eno yeka bw'ati. Ye tanabagambako ti omuvubuka omusango tegumusinga. Well, it's not easy to stand alone again. Omanyi si kyangu okuyimirira weka ku nsonga z'abasajja kati nga mmwe. He gambled for support and I gave it to him. Agamboliza okufuna support, nze support n'enjimuwa. I respect his motives. Trial,
omuvubuka ayinza okubanga omusango gumusinga ninandyagadde okubaako ebirala byempulira I'm talking here. tuleme kusala gwe ssebo njogera tonkuba mugongo totambula genda kakana He never will. oyo tagenda kuwuliriza ate tali kuwuliriza gwe tula butuzi wansi The speech is over. speech weeba ewedde ssebo tugende maaso foreman There's a man inside there. hati wakyaliwo ali mu kinaabyo tusobola kuvuga kintu nga aliwo ali mu kinaabyo tusooke tumulinde n'abaagala ogenda okojja oba osala ejjike musobola okgenda namukadde ye agamba omusajja ono ayimiridde yeka mu nsonga eno ye tagambyeko nti omuvubuka omusango tegumusinga ye agamba kisoboka okuba nga tegumusinga talina gwayagala akkirize kike era agamba olinza okuba nga asobola okufunayo omuntu adda ku sayidi ye nze nenzirawo nzire ku sayidi ye nange ngamba omuvubuka gumusinga okusya ku kooti engeri gye yatambula wabula nandyagadde okuwulira ku birala tuleme kukisaba busazi kigende bwe kityo ono yagenze kubuukira ono Was pretty excited. onoosonyiwa mwana ngenze nenkyamuukirira ye I didn't mean to get nasty or anything. mbadde kitegeezeza bintu byakufuukira kabasa oba zike omusajja mukulu naye totegeera yakwateko bonaanyiga akamba akazeeyo abanno maseeka yagambye alina ogenda ku payina otunda emmotoka ze You know, in advertising, I told you I worked in an ad agency, didn't I? nagambye nti nkola mu ad agency si bwe kiri Pretty strange people down there. manyi tulinayo abantu abategeera eyo They have peculiar ways of expressing themselves sometimes, you know what I mean? balina n'engeri y'enjawulo gye basobola okugezaako okulagamu ki ekiba kibalumye gwokola ki nze nkola masaawa nkola masaawa Workers in the world come from Europe, don't they? lwaki abakozi b'amasaawa basinga bava ku saidi y'omu Europe Like I was saying, nga bwe mbadde gamba you see, when we reach a point like this in a meeting, ffe bwe tutuuka ku nsonga eno mu meeting yeah, and it kills me. I mean, it's the weirdest thing sometimes, the way they proceed their idea with someone. wabaawo abantu abamu engeri gye baleetamu ensonga mu butuufu n'owulira nga Put up kikunyiiza the flagpole, see if anyone sings the national anthem, or here's an idea, let's put it on the bus, see if it gets off at Wall Street. It's idiotic, really, but it's funny. manyi tulina bosi waffe musiru naye ali fane nsonyiwaamu tukemalirize bino jeka gwe tigenda kuwuliriza byayogera tebikwatagana mbadde njagala kubaako kyekubuuza ssebo olimu ku bana abalwanyi ba jihadi national islam I was. nabalimu We didn't exactly see. naye jaswa kubanga twali tetukwatagana mu bintu ebimu lwaki Not really. si kikulu kyembadde naye I was wondering if you could, mbadde neewuunya ngenda kusabayo ekintu kimu the old man. namukadde ono ngenda kusaba omukwata empola Yes, you know, kuba ekituufu kiri nti emyaka gye nga bw'omanyi so ngenda kusaba mukwata empola senior citizen mukwata empola togenda kikola You a salesman? no, I oli salesman ko nedda ndi architecture know what the soft. ali architect olina akalimi oli mulungi mu kalimi okuba akalimi I got a different technique, you know? nze nyina tekiniki ey'enjawulo Knock them on their asses. ebiseera ebisinga nze abantu mbaterawo drink biki nagikozesa nentunda mamaledi mitwalo 5 mwaka oguwedde okisegeera dandi okuba obukubi abantu akalimi wuliriza Getting out of this. naye ofunamu ki mu kino Boy's guilty, pal. omwana omusango gumusinga akkiriza Before we all get sore throats. What's the difference? lwaki oyagala tuddeeka nga amaloboozi gatoononese njawulo ki okuwogganira wano okuwogganira mu mupiira No difference, pal. era kale gwe kitwale mbu tewali njawulo amugamba oyagala tuwoggana tuddeyo nga amaloboozi gatoononese n'amugamba njawulo ki oyagala genda mupiira kuwoggana ne wano owoggana njawulo ki abasajja abo si babi Yeah, I guess. era si babi teri agaanye Now the guy with the hat? oyo gaye ayambadde enkofiira bambi talina buzibu musajja wattu Tell us about his kid and the way he's talking. waliwo kali akabadde kawogana akabadde kwogera ku mutabani waake engeri gye kabadde kwogera mu butuufu kanyiiza bunyiiza kali akaami To his day. lunaku lwa bya butemu I don't know. naye olowooza omuvubuka omusango teyaguzzako no simanyi anti aligiruti ensi yonna ekiraba kakafu bulaga nti aligiruti gumusinga Beats working. Right? naye nze sifaayo ku ki kyonna nakyekiri Do you think he's innocent? olowooza ali inosenti Don't know. simanyi Well, I don't know you. But I'm betting you never. sikumanyi Life. Gotta wrap it up. n'ekirabika totomerangako wantu wakyamu mbadde ngenda kusaa ku mulundi guno kino kite You were the one on. watya singa gwe abadde ku keesi ku musango watya I don't do a lot of stuff. anti nze sibeera mu bintu bya watya I'm just a working man. nze ndi mukozi musaya mukozi Boston, I suppose. boosi ebya watya mbirekera boosi wange Come on, I'll try one. naye You talk us all out of this. osobola singa bukya ku makya That knife into. n'otumatiza ne tuva mu nsonga eno
ng'omuvubuka oyo kituufu yatta kitaawe yamufumita akambe mu kifuba gw'ogenda kulowooza otya oba ogenda kubeerawo otya watya kubanga otusibyeko watyawo ne kale senga otumatiza n'otujja mu kino ne bukya ku makya ng'ekituufu kiti omuvubuka oyo yatta kitaawe nze ensonga yange ennyangu omuvubuka yalina motivu ey'okutta olw'ensonga yali akubibwa muntu ki omulala yalina motivu teri muntu asobola kera kumakya kutta muntu watali nsonga anti tetugenda kuditamininga ffe kyetulina oditamininga nti ono omuvubuka ali guilty kwegamba tali guilty tulina okumatiza beyond reasonable doubt esegera ebintu bya motive tubirekera poliisi oba waliyo omulala yalina motive ya poliisi byawe anti kati ono kyayogera omuvubuka yali abeera ne kitaawe yamugundanga yatuka ekisira ne yeekyawa ne yeekoowa that is a motive unless nga mugamba nti waliwo omusajja omulala eyamutta tuve mu bintu by'okusaaga bannange jasimbadde nkangamu kati ngenda kusaba onnyambe muntu ki omulala yayinza okwagala okutta kitaawe ekisooka kitaawe si yali musajja omulungi ku kyalo baali bamusibako mu kkomera yali muntu wazaala ate nga bamukuba nnyo yabeeranga mu mabaala ng'anywa omwenge gw'abantu lunaku lumu yanywa omwenge n'alwanira n'omukazi yali musajja wambwa teyasoma yali tasobola nakubeera ku mulimu kumala myezi 6 obulamu bwe bwonna so kati ayinza okuba nga yattibwa omuntu omulala yenna ayinza okuba yattibwa munne mu kkomera eyava mu kkomera ayinza okuba yattibwa bano abazaala oba siki nga yattibwa omuntu gwe yali alwanira n'omukazi kwegamba kati taata okubanga mujega ki kikwatirawa ku nsonga eno anti oli ambuuziza ekibuuzo nti muntu kyayinza okuba nga yatta taata kituufu yebadde direct answer okuva eri oyo kati nawe weefudde looya naye ate namukadde yawulira ng'omuvubuka agamba kitaawe ngenda kutta mu ddakiika tono mayiti neegwa n'amulengera ng'akkirira naye kati eddoboozi yaliwulira ati yali ayita mu siiringi nedda amadinisa agali maggulu eddoboozi lyayita mu dinisa eryebuli ne ligguka wansi yagamba nti ku myaka egyo kiba kizibu okwidentifyinga eddoboozi eryo naye ate baamuleeta mu kooti nga babasibye bonna obutambala n'asobola okwidentifyinga awuli district attorney yali akola bibye naabwe yagamba tetuganye oyo namukadde yali asobola okwidentifyinga eddoboozi ly'omuvubuka kuba omuvubuka yali abeera naye ku kyalawo kumala ebbanga era ng'amumanyi naye watya kuba kati omuvubuka yali mu siiringi eri waggulu kati watya nga yali mu kyalo tetuganye ayinza okuba nga eddoboozi lye yawulira yali awuliriza ddoboozi ya muvubuka lye yawulira Then he saw the boy running out of the house 15 seconds later. Now, come on, he saw that boy. He seen the woman across the street. n'omukazi ebusika ku bosebo yalengera omuvubuka ng'afumita kitaawe ekyo tekimala nze ku saidi yange tebigatta ne mutuufu ono jama obanga ayogera n'essimu enfu omukazi yalengera train newankubadde yali eyitawo ey'ebiyumba 6 ebiyumba ebibiri ebisembayo yalengera mu dinisa yasobola okugezaako okuba nga alengera yajjukira ne most significant details ekyo kyogerako ki nze ku saidi yange tebigatta era wabula gwe naawe ogenda tukooya ge mazima ogenda tukooya neewuunya oba ku mwenna waliwo alina ekirowoozo kitwala bbanga ki train ey'ebiyumba 6 elevated train okusobola okuyita mu kifo ku speed gye beetambuliramu given point ndi mukwogera muli mizanyo egy'ekitumbaavu mpolampola bulazi ono omusiruzi ejagalamu okyamu tagenda tandika tumanyira guno si muzanyo muleke tumanya ate lalime tusiriwalirako bannange njagala yeetonde lindako omusajja sooka owize eki kyagenda okwogera ate kati bikwataganirawo ku keesi jasigwe teebamu teri asobola kuteeba ekyo simanyi kikiyinza otwala 10 seconds oba ku second 12 awo si wabi kwegamba twalina okuyita mu kifo gwe gwamolowooza ki kono seconds 10 approximately seconds 10 kwegamba twalina okugamba nti eyiseewo wano seconds 10 train eri elevated okusobola okuyita mu kifo katukitwale nti eyita ku dinisa
omuntu mwe yafiira okimanyi nti oba osobola n'okuyisaamu emikono n'okwata ku luguudo lwayo. Ekibuuzo kyaki kino ku mwenna waliwo eyali abaddeko train eyo weeyita nga wali obaddewoko n'akamala okupeintinga ennyumba weeyita naku nga 3 kikyotegeeza eba ewogana of course eba ewogana saagala okuba ebituli mu bizinensi yange naye yes of course weba eyitawo eba ewogana so kati nze nali mbaddeko ku apartment ku second floor eyo train ng'eyitawo edinisa nga liggula eyo train weba etambula eba ekuba kerere muganda wange oba tolina kyosobola kuwulira kituufu oba tolina kyosobola katuukira ku nsonga kyengezaako bagamba njagala gatta obukakafu oba omusajja yawulira ng'ogasseko n'omukazi eyalaba namukadde ye agamba nti yawulira omulenzi ng'agamba taata we nti gwe ngenda kutta then wayitawo second stone nawulira mayiting egwa second eyaddako omukazi across the street ebusukka kubo yalayira agamba nti yalengera omuvubuka ng'afumita kitaawe amaaso yagayisa mu ddinisa n'agayisa mu train n'asobola okulaba ekyali eri mu biyumba ebibiri ebisembayo tukkiriziganyiza nti train etwala seconds 10 okuyita ku given point omukazi ye yawitnessinga ng'alabira mu biyumba ebibiri ebya train ebyali bisembayo kati kiba kitegeeza nti oli yeyawulira mayitinga egwa train yali eyitawo buyisi kati oyo namukadde edinisa lyali liggula okumala seconds 10 nga train eyita okusinziira ku bujulizi namukadde bwe yawa yawulira ng'omulenzi agamba nti gwe ngenda kutta then namala nawulira mayitinga egwa kyokka ate train ng'eyitawo train ekuba kerero kamala tekisoboka kubanga yasobola obbiwulira tekisoboka kubanga yawulira nga train eyitawo nze kyeŋŋamba kyonna kyeyawulira yali tasobola geza ku identifyinga nti muvubuka yayogedde tekisoboka tetasobola kubeera accurate olw'eddoboozi anti kati obujulizi buteekeddwa okubeera accurate kuba tugenda sindika omuntu tumusindika kalaba so we have to be accurate ekyo nakyo mukimanyi oli amugambye train weba yali eyita then kibesigeza eddoboozi lyaliwo tayinza kuba nga ali accurate kono katulina kubeera accurate oba osanga eddoboozi lyo lyali ddene musajja ayinza okuba nga yalimba namukadde afunamu ki oyo yagamba namukadde afuna attention naye bwe bituuse mulina ebigerogero lwaki temubisindikira bannamawulire naye gwe toddamu kwogera bwoti eri senior citizen singa oddamu okwogera bwoti eri senior citizen gwe ngenda kwokya omusajja mumuwe ekitiibwa oyo omukadde wamma yogera kyonna kyowulira kyoyagala okwogera teri agenda kukuba ku mukono bakuveeko bakufukidde eddatagali yagamba nti oyo omusajja namutunuulidde oyo omujiruzi oyo namukadde agamba nti yawulira yagenda okujanga ne kooti yennyini enkwawa njulifu oba mwaziraba n'akwateko bonajja mu kooti ng'ekwawa kooti enkwawa njulifu ekisookera ddala yali musajja mukadde nga n'enkwawa ze kooti njulifu yali atambula nampula bamukwatira nabukwatiriza okuyimirira ku sitandi okuguluka okwakono yali awalula kuwalule olw'ensonga yali mu buswavu olaba kino kyogera ng'omukadde oyo omusajja nze namutunira kirabika nsobola omutegeera n'okusingamu abasigadde oli maseka n'asituka oyo omusajja yali jasi musajja mutiitiizi ayinza okuba nga talina kye yali yeekoledde mu bulamu yali talabibwa ku kyalo erinnya lye talisomangako mawulire teri amumanyi teri amukooti nga bigambo byayogera teri yali amwebuuzizaako paka kuweza myaka 75 poliisi neryoka emuleeta ku keesi eno ekyo ekintu kya nnaku okutuuka myaka egyo nga ku nsi ya Katonda teri akumanyi tolina kyewali okoze tolina kintu kyewali okoze kiri productive kye bayinza kulabirako kati yali ayagala lisi olwaleero ajjeko mu kooti awulirweko abantu bamutwale ng'ekyomugaso waayo That the guy would lie just to be kati olinga agamba nti omusajja yali aze kulimba kubeera important ayinza obutajja kulimba naye ayinza okuba nga yaleetera okwekkiririzaamu nti eddoboozi lye yawulira lye ly'omuvubuka oyo newankubadde feesi teyagiraba naye kati lwaki muyiya ebiboozi nga bino tuula wansi gwe naawe namukadde tuula gentleman leka mbajjukize eno keesi eri based on reasonable and logical
Sagala mugezeko okwogera bitagatta. Nze sikiwa nti waliwo alowooza nti ono omwana tegumusinga. For just a minute. Waliwo ekintu kimu kye njagala okwogerako. You have proven that the old man could not have heard the boys. Ekyo tukikakasiza nti namukadde teyawulira ddoboozi lya muvubuka. You haven't proved it at all. Toyina kye waakakasiza naawe. Suppose he did hear. Watya kale yawulira. How many times have we all probably Mirundi emeka gye tukosezza ekigambo ekyo enfunda eziwera. for that darling? Or Oyinza okuba nga bagambako mukazi wo nja kutta. kill you if you do. Bagambako mutabani wo nja kutta. Kill him. Bagambako kyaliwo n'omugaa gwe nja kutta. Just a common everyday. Ekyo ekigambo kyogerwa bulijjo. Tekitegeeza nti oba ogenda kutta muntu. Here, the phrase was. Ekigambo kyali ngenda kutta. Screamed it out at the top of. Omwana yawoggana. Don't tell me you didn't mean Toŋŋamba nti teyakitegeeza. that. The way he said it. I mean it. Engeri gye yakyogeramu ssebo yali akitegeeza. No. Kisoboka. Yeah, I remember. Kubanga nze nzijukira lumu nali nyombako ne Guy tukola naye akola ku banka. So me an idiot. Yampita omusiru. I was yelling. Ne ndyoka nnyiga ne muboggolera. Ne kati gwe naawe oli atandise okufumba omutwe kanaawe otandise okwogera bitagatta. Going to kill you and he Omuvubuka yagamba ngenda kutta n'amala n'amutta. shout out something like that for the whole. Olowooza osobola okuwoggana ekyalo kyonna kiwulire nti ogenda kutta omuntu ali n'omala n'omutta. Gulaba ekyo kibeeramu amagezi. An ignorant slime. Anti yali musiru. Good English. Yali tayogera na luzungu lulungi. Even speak. Ono n'amutereza kyayogedde abadde akubye embogo n'oli n'amutereza ekyoluzungu tokyesibaako. Mr. Foreman. I'd like to change my. Bwe bituuse ngenda kyusa nange not guilty. Me. Gwe musajja gwe naawe. Okakasa. Yes, I'm sure. Yes, nkakasa. The vote is 9-3 and. Bwe bituuse kale tulina mwenda. Basatu bagamba not guilty. Kati osinzira ku ki? Osinzira ku ono musajja byayogera. Ono omusajja yeetaaga kuwandikira Amazing Detective Monthly. There are facts staring. Morowe tulina amazima agali mu feesi yaffe. Killed his old man. Buli omu akikkiriza nti omwana oyo yatta kitaawe. Didn't stand the chance. His own lawyer Ne looya we kennyini teyasobola muwolereza. deserves to die. Ne looya yali atya nti agwana okufa. Information has happened in the past that people Yagamba nti nekyewunyisa tulina information eraga mbyayita. and later Nti abantu bangi abavunaano ne bateekebwa kalabba. Oluvannyuma ne wavayo abantu aboogera amazima nti abafa emisango tebaagizza. us in the face are wrong. Yagamba kisoboka okuba nga amazima ge tulina mu maaso gaffe makyamu. Soogera naawe njogera n'oli. Mwana oluga yeefula mugezi. The kid had a lawyer, didn't he? Omwana yalina looya si bwe kiri. Presented the case. Looya n'apurezentinga ke si bwe kyali. The lawyer was called Looya ekkooti ye yamumuwa. Kitegeeza ki? hell of a lot. It could mean he did. Kitegeeza bingi. It could mean he was Ayinza okuba nga kesi yali tajagala. Ayinza okuba nga omuvubuka teyamusanyusa. no glory. Very Ate yakiraba nga tekiri mu makulu ng'alabira ddala kesi tagenda giwangula. for a young lawyer. Osegera. Would have to really believe in his. Okusobola ogezaako okuwolereza omwana oyo yali ateekeddwa okuba nga amukkiriza mu kusobola putting up a good fight mu kooti. Talina kye yayogera ky'amakulu mu kooti. Except maybe God come to earth or somebody. Kati oyagala tukole tutya? Guys, look at the. Bane musooke mutunulire obudde. Tulina okugenda okulaba eddiba. Pardon me. Munansonyiwa naye. I have some notes here. Nyina notisi ze njagala oteeka ku mmeeza ate kati laba n'ono. Mbw alina notisi. Would like. Nze just nandiyagadde okubaako ebibuuzo byembuuza si bingi. Muwulirize. I've been listening very closely. Badde mpuliriza bulungi naddala omwami oyo ku bigambo by'abadde ayogera. He's got some very good points. Alina ensonga enkulu z'atadde ku mmeeza. From what was presented, Okusiza ku kyaleetebwa mu kooti the boy is guilty, but maybe kiraga nti omulenzi ayinza okuba nga gumusinga naye kisoboka okuba nga gwe ssebo. Kisoboka that's biki? one question. Nze nyina ekibuuzo kimu kye ngenda okubuuza. Munyanukule. Assume that the boy committed Tugambe nti omuvubuka yatta kitaawe. in the chest Yamufumita mu kifuba. Then n'akwata ekkubo n'adduka n'agenda. 10 minutes after 12. Zaali saa 6:10. Was the boy caught? Omulenzi baamukwata batya mpozi? Poliisi yamukwata. He came back Yakomawo ku ssaawa 9 and he was caught by 2 detectives. era badetectives bali be baamukwata ng'ali mu lukubo olugenda ewaabwe mu nnyumba. The question is this. Ekibuuzo kyange kiriwo ekiti. If he really did, Bw'oba nga ddala mutuufu yatta kitaawe. why did he come back? Kati kiki ekyali kimukomyawo oluvannyuma lw'essaawa 3? Kiki ekyali kimuzza? After being caught by the police? Akomewo teyali tatya poliisi. To get his Yakomawo funa kambe. nice to leave knives sticking around people. Yali tayagala kambe kabeere mu kifuba kya kitaawe. I don't see anything funny about it. Nze siraba kirifa ne banaye temuseka. I knew that there were people who could Omuvubuka yakimanya nti waliwo abantu abali basobola okwidentifyinga akambe ako. was the police did. But if he knew that the Naye bw'aba nga yakimanya ddala mutuufu nti waliwo abasobola okwidentifyinga akambe ako lwaki yakaleka mu mayiti? Whom he ran out in the state. Anti yapakuka ng'amaze okutta kitaawe n'apakuka n'adduka n'akaleka. Kati amala otuuka eyo That he had n'akizula nti akambe ate akaleseeyo. your definition of panic, Kale tugendere nti yapakuka. enough.
to make sure. Ni ate ekyewunyisa akambe tekuliko byenkumu. Now where? Kati njagala osooka ombulire yapakukirawa kubanga kirabika akambe yasooka n'akasangulako n'ebyenkumu. He came home to dig out. Yakomawo kusobola funa kambeke. 3 hours later, if I Oluvannyuma lw'essaawa 3 would not be coming. singa nze mbadde nattakitange nsisobola kudda ng'akimanyi polisi ngenda gisanga wate nkime kambe tekisoboka naawe. Guilty, didn't you? What? Naye wavootinze guilty. Kati lwaki wavootinze guilty? To one side or Nze siri ku sayidi ya muntu yenna jasi mbadde mbuuza kibuuzo kyange. Look, Labayo. this is just off the top of my head, but Kino kye kibadde mu mutwe gwange. Kale tugambe. and I, done the stabbing and all of that. I'd take a chance and go back for the knife. Mbutuufu wemanga nange nze yafumita akambe nandibadde nzira okkakima. He even discovered the body yet. I mean, it was the middle of the night. Kuba kati ye yali akomawo ng'alowooza ne mayiti tebannaba kugiraba. excuse me, but the Sokoleke. whole point. Eyo y'ensonga nti ze kwe neesigamye. Woman across the street testified. Omukazi eyali across It's a moment after the ye kasita yamulaba ng'omwana nga train yakayita wet n'amulaba ng'amaze okutta yawoggana n'akubira ne poliisi. Kati kiba kitegeeza ono eyadduka yakimanya nti olede poliisi egenda kujja. Kati ki ekiba kimukomyawo? the murder. Kiki ekiba kimukomyawo? 2 points. Nze nyina point bbiri. Esooka State of panic, he may not bw'abanga dda mutuufu yapakuka ayinza n'okuba nga abawoggana teyabawulira kubanga jjukira abeera mu ghetto. connect Abawoggana babeera bangi weerere. in the neighborhood where screams. Ekyalo kwabeera abantu bawoggana nnyo. Maybe the boy did stab. Oba osanga kale omuvubuka yafumita kitaawe Ran ayinza okuba nga teyawulira nga bawoggana on 3 hours. n'adduka olwa panic Together. n'akomawo ssaawa 3 oluvannyuma ng'ekimuleese ku kimakambe poliisi n'emukwata. Those things are so. Kale byonna bisoboka naye Personally, think there is enough doubt for us to want. nze kino kindaga nti waliwo okubuusabuusa kw'amaanyi Play. okakasa nti oyo omuvubuka teyatta. Didn't the old man see the boy running out of the house? Namukadde teyamulaba ng'afubutuka ennyumba. That's in the facts. Mu butuufu ono omusajja akyusa mazima. Namukadde ye kennyini yafuluma namukadde ng'amaze okuwulira ng'amaze okuwoggana musimanyi ngenda kutta n'awulira mayiti ng'egudde yamulaba n'omulaba ng'akkirira ku madaala adduka agenda. He says he did. Well, did or didn't the woman across the street? Omukazi eyali ebusukka kkubo teyamulaba ng'afumita kitaawe. No matter what people say, what you want to believe Wabula kati we bituuse So you- mwe mwagala jasi kutunda kyammwe. is that. And what do you think these people get up on the witness stand for? Mwe mulowooza bano abantu abajja okuwa obujulizi ku witness baali bazze kukola ki? Things in here. Witnesses Tetugenda kubeera wano tutandike kukyusa amazima ag'abasajja abaakwata ekkubo ne bawa obujulizi. want them to their Anti abajulizi bakola ensobi. All right, now let's keep the yelling down. Ngenda basaba tuleme kuwoggana. hair's a little yellow. We bituuse kati tugenda kwetaaga okuwoggana bano abasajja. Buli omu kati avuga kiki? Ono akize eno, ono akize eno. Njawulo ki? You guys are missing the importance. Mutandise okumisinga ensonga enkulu. Everybody's just I would like to call I'm for. talking. Nandiyagadde tulonde. No call for here, gentlemen. Take it. Musooke gwe tuula bw'aba asazeewo tuddemu tulonde tutuule. Gasiya. The vote. We're gonna have another vote. Bwe kiba kyakulonda tugenda kuddamu tulonde nateera. Spent on nothing. It only takes a second. All right, the Kino fact tekigenda kulwawo. vote not guilty. Mu kusookera ddala ngenda kubuuza. Guilty, raise your hand. Abagamba nti tegumusinga mwandike emikono gyammwe. Bali 3 sofa. Still the same. 3. Enamba ekyali y'emu 3 ku 9. Are we? I mean, come on. Ne kati awo we tugenda okubeera. Where's it getting us? Pardon me. Wama soko lindeko. Nze njagala kyusa vooti yange. Not guilty. Katonda teekako nontigiruti. Katonda wake. What are you talking about? Kiki gwe kyoyogerako man? Crazy in here. This kid is guilty. Ono omwana omusango gumusinga. Lwaki topaying attention ku facts? This is going to be a goddamn joke. Kino kifuuse kyakusaaga. 4 in favor of guilty. Kati sofa bali 4 ku 8. Bleed for this punk little kid. Like, Simanyi lwaki mwagala okuyiwa omusaayi kw'ono omwana omujega. listen to me. I want you to. Mpuliriza gwe njagala ompulirize. Come on, give me reasons. Njagala ompe ensonga 2. And myself to you. Siteekeddwa kwedifendinga gy'oli. Down. Nze just nyina reasonable doubt essaawa eno. Akambako. Guilty was seen. Akambako bakasikana mu kitaawe. Mr. Keka create reasonable doubt akakambe. Not the night. Naye ate nno si keekambe. Don't you remember? Tojjukira akatufu baakatutte kano kalala. Brilliant. Solaba naawe tosobola I mean, tosobola kwawula bwambe. what are we supposed to believe? Kati tukkiririze mu ki? I'm telling you, if this guy was sitting ring, Ono gayise ng'abadde ku ring side. be trying to tell us Tyson. Nga Tyson ne Holyfield balwa naye atugambe Tyson awangudde. Huh? Are we supposed to believe? Namukadde katuteekeddwa kukkiriza ki? See that kid tearing down the stairs 15 seconds after the killing? He's only saying he did so he could be important, right? Olinga agamba nti namukadde mu sekendi 15 yasobola okulaba omuvubuka ng'adduka amaze okutta kitaawe. Musimanyi yali ayagala kumanyikwa, ayagala kutegeerekekwa. Don't man say he ran to the door. Namukadde agamba nti yadduka n'agenda ku luggi. He ran. Oh, but, Yagamba yadduka. what he said, but Yagamba ki?
mumpulirize bannange. I've heard all kinds of dishonest Bye mwogedde byonna mbiwulidde naye temugenda kuzaalawa. cake. You come Temugenda kuzaagwe sebo togenda kujja wano. talk about slum kids and injustice. Otandika otubulya ku baana ba ghetto ng'ogasseko n'obutali bwenkanya. All of a sudden, Otandise okuleeta bisitories ebitagatta. but you're not getting through to me. Nze togenda abalala bonna obayisemu nze togenda kumpitamu. Every one of you knows he's guilty. Mwena mukimanyi omuvubuka omusango musinga yeetaaga kwokyebwa. Slip through our fingers. Tugenda mukkiriza ayite mu ngalo zaffe kona ayite mu ngalo zaffe weeyise executioner. You bet I would. God, I'm sorry for you. Gwe nkusaasidde. Ever Totandika. into this room, you Okwerewaze mu ruumu eno. public Weefudde self-appointed public avenger. to die for your own personal. Oyagala omwana oyo afuula okuba nga olina ebizibu wabitunyumiriza dda. Nze tomanyiira. You're a Nze tomanyiira oli sadist. Ngenda ku mean you kill. Toŋŋamba nti ogenda kunzita okitegeeza. Twakyogeddeko n'okiwakanira. What the hell's going on here? Ki ekigenda mu maaso wano? Amugambye twakyogeddeko naawe kikuvuddemu nti ngenda nawe nga tukasubye tokitegeeza. Just things got just a little heated. Yes, bizeemu ebbugumu naye. Thank you. So far. Bonna baamutunuulira. Mutunula ki? Tokyogedde. Ndakutta. Musa abafukidde ekira yajja n'atuula erudda. I think this is him. Nze ndowooza kino kyenjogerako kikulu. Please go ahead. Genda maaso weebale. Kyenjogerako. You'll forgive me for this. Ngenda kusaba onsonyiwe. I was wondering why. Mbadde neewunya lwaki. Why were you rubbing your nose? Lwaki obadde ennyindo ogitakula? Kiki naawe okutakula ennyindo nagwo musango? I'm talking Waaye njogera na mwami ono mbadde soogera naawe. Ndeka malirize. Kakati nnyindo. your nose. Lwaki obadde otakula ennyindo? Any of your business. Sikiwa nti bikwatako naye Because it bothers me. ntakula ennyindo yange olw'ensonga entaganyaamu. Because of your eye. Ekutaganya olw'ensonga oyambala obugaalubindi. Yes, entaganya olw'okuba nga nyambala obugaalubindi. Glasses make those deep impressions. Gaalubindi kye zikuteekako obwo obunya bumaaka obukuli ku nnyindo. I hadn't noticed that before. Ekyo nabadde sinaba kiraba mu kusooka naye buteekeddwa okuba nga bikunyiiza. Ya bunyiiza bumanyi okusiiwasiiwa. About that. Kaakati Never worn eyeglasses. nze sambalangako giraasezi bukyangamba amaaso gange gali kiriya 2020 galabira ddala bulungi. Kiki kyoliko gusa ensonga. The woman who tested Omukyala gwe mwogerako eyawa obujulizi n'alaba omuvubuka ngatta same deep yalina makisi ezo ezaali ziraga nti yali ayambala gaalubindi. Sokoleke tugende mpola bannaaye muwulirize mumpe eddakiika. I'll be finished. Ngenda kubamaliriza ensonga yangenda giggusa. I don't know if any of you know. Simanyi ku mwenna oba waliwo yasobola okukiraba. Nisikiwa I've been going over her face. omukazi oyo mbadde ndowooza ku feesi ye mu mutwe gwange. Had those Ekituufu kiri nti yalina makisi za gaalubindi ku nnyindo. Era yabeeranga atakula ennyo. Yes, kyogere ku bayitha we bwe yali mu kooti yali agitakula. was about 45 Omukazi gwe twogerako ali myaka 45 egy'obukulu. his effort to look Be bakazi abeera mu myaka 45 nga ye yeeyita wa 35. Olw'okuba nga ayagala bamulabe ng'omuto. at hair. Enviiri azidayinga, ateekako make-up, yayambala n'engoye ezaali mpya ng'ajja mu kooti. Would have been more. Engoye ze yayambala nga za muwala muto myaka 3. And no Ekyewunyisa bwe yajja mu kooti teyajja nga ayambadde gaalubindi. Naye ng'obunya abuyina. truck. What do you mean no? Ndowooza mulaba kyentegeeza. Wore glasses. Kati obutambala giraasi ezi. He had those. Olw'okuba yali atakula ennyindo. Kono bumaaka yabuyina. Me. I saw. Kati ki kyotegeeza? He's right. Nange nabulaba kituufu. One, too. What? She had those marks. Omukazi yalina makisi ezo yaziyina oba teyaziyina? Had them. Omukazi yalina makisi za gaalubindi ffenna twaziraba. Omukazi yaziyina. And dyed hair. Kale enviiri yazidayinga makisi yaziyina ku nnyindo. Does that? Kati kitegeeza ki? Marks have been made by anything other than eyeglasses. Yagambye ezo makisi sobola oteekebwako ekintu kyange ogyeko gaalubindi ko nedda. Gaalubindi. I did. Yes, I did. Mbutuufu nange namulaba omukazi bw'okyogerako namulaba. Didn't think about it. Jaswa kubanga nali sikirowoozezaako naye namulaba. Why didn't he say anything?
Lwaki lawyer atalina kye yayogera? That have been concentrating on this case, and 11 of us didn't. Yagamba abantu 12 ffenna twali concentrated ku case naye ku ffenna tekuli yali alabye nti alina max ezo. Ate district Anthony Guloza yali asobola okuleeta tweaking eyo n'aleeta omujulizi nga tayambadde galubindi nga atakimanyi omujulizi ateekeddwa okwambala galubindi. Tosiikanangako omukazi atayagala kwambala ng'ayambala galubindi naye nga tayagala zamba olw'ensonga zoonoona obulungi bwe. Ono yagamba mukyala wange ava ewaka nga tayagala kwambala galubindi ng'atambula ffenna tukimanyi ayambala galubindi. Kale yalina max ku nnyindo ekyo kyo ngenda kikkiriza eza galubindi teyazambala ng'afuluma ennyumba olw'ensonga buli omu yali ajja kirabamu si mulungi naye ekituufu kiri nti yalaba omuvubuka oyo nga takitaawe. Bw'oba ogenda okwebaka oyambala galubindi zo kooteri ayambala galubindi ng'agenda kwebaka. So kisoboka okuba nga bwe yava ku buliri yali tazambadde. Nteebereza buteebereza. Bwe yatunula mu ndabirwamu alabika yali tayambadde galubindi ze si bwe kiri. Kisoboka okuba nga bwe yasituka n'alaba ebweru w'eddinisa. Jjukira mu sekendi ntono amataala gaavaako. Okuteebereza okulaba kukuno omukazi oyo yayinza okuba nga yalowooza nti yalaba mutabani wa Rodi, yalaba omutabani nga takitaawe ninga teyalaba kifaananyi kya mutabani just olw'ensonga yali talaba bulungi nga tayambadde galubindi ze. Ayinza okuba nga yali farsighted. Nze ekyemanyi kiri kimu kyokka, amaaso g'omukyala essaawa zino tasobola ku identify nga muntu ali mu futi 6 nga tayambadde galubindi ze. Ekyo tukiteekeko omukono. Kisoboka okuba nga omukazi yakola ensobi. Tekisoboka naawe. Number 12, is it possible? Number 12, wama kisoboka omukazi okuba nga yakola ensobi. Kuba tosobola kuba nga oli oyambala galubindi n'otayambala galubindi n'osobola ku identify ng'ekitwe kiri mu futi 6. Number 10. Number 10. Do you think olowooza omwana ali guilty? Yes, I think he's guilty. There is a possibility. Kakali no eyewitness bamukubyemu ebituli. There is bamutaddemu ka reasonable doubt. Yere yambala galubindi. Guilty. Tasobola kubanga yasituka ku buli n'asituka n'ayambala yawo galubindi n'alaba kye yali alabye. Ateekeddwa okuba bwe yasituka bw'ati yalaba bulabi. Niye ate tosobola kulaba ng'obadde oyambala galubindi n'osobola ku identify ng'ekitwe kiri mu futi 6 nga toyambadde galubindi. Ateekeddwa okuba nga yalaba naye nga kyeraba kiri mu bra. Nga tasobola kya identify nga bulungi. I'm convinced. Kati ono ye yabagamba ndi convinced kuba ye galubindi azimanyi azambala. Now essaawa zino nfunye reasonable doubt ku mujulizi. It's 11 to... Kuba nange kati obunya nabulaba. Ge mazima obunya nabulaba. Agambye nti obunya yabulaba ng'oli ajje mu kooti. We said we could throw out all the other evidence. Twagambye tugenda kanyugawo obukakafu bwonna kati osigalidde bwa namunigina tulina 11 abagamba nti omuvuuka omusango tegumusinga gwe kasigadde agamba nti omusango gumusinga. Wabula sifaayo kati nze. It's my right. Lukisa lwange. Right. Of course lukisa lunga gwe. What do you want? Kati kiki mwagala? Yeah? He's guilty. We want to... Zimbagamba gumusinga. Twagala kuli arguments zokono nazibawadde. Convinced. We want to hear... Nete tuli bamativu twagala odemozi tuwe nateera. As it takes. Tulina obudde bwonna obwetaagisa to discuss about this. Tuwe arguments zo okusisa ku submission yo. Buli kimu. Every single thing that went on in that... Buli kimu kyonna nga bwe byatambula mu kooti. Says he's guilty. Biraga nti omuvubuka oyo musango musinga. Mulowooza ndi mujega. Ndi musiro. Mwe. Lousy bunch of bleeding hearts. Mwe jasi emitima gyammwe mibi. Well, you're not going to intimidate. Neze temugenda kuntiisatiisa. I am entitled to my... Yagamba siba ali entitled to his opinion. Niteri amugaji. In this goddamn room for a year. Newe kiba kyetaagisa tula mu rumu eno okumala omwaka. Nze. Somebody say something. Muntu omu abeeko kyayogera nja kwogera. Look. Mulabe eyo. You should take all that stuff about the old man. Musobola okwogera byonna ne twogere ku mukadde omusajja eyattibwa. Everything. Tuwulidde buli kimu kyonna. The knife. What? Just... Akambe. Olw'okubanga ono yaleese akambe akafaanana kali. On the stairs. What difference does it make? How many seconds it took? What is the difference? Njawulo ki seconds gyatwala? Njawulo ki? Banange. Single thing. Buli kimu kyonna kyonna kye twogera. Fyonna mbivuvubye. Bwe simanya akambe, omuvubuka yabagamba akambe kaavaamu ne kagwa, nammwe ne mukikkiriza. The door. Sure, you can hobble around here all you want, but you can't prove it.
osobola okwogera byonna byeyagadde okwogera naye tosobola kakasa zingenda bagamba kino buli kimu kyonna mukinyodde ne mukikyusa olw'okubanga ono mbu simanya ayi glasses tomanyi kumanya nti oba omukazi glasses yali azambala omukazi yawa obujulizi mukooti kiki kyemwagala kiki keesi yonna yeetololedde awo omusango gwonna gutambulira awo ekintu ekikwatagana ku mwana ono omulenzi gwe twogerako ekisinga byonna yawoggana ekigambo kye yayogera ng'agamba kitaawe n'amugamba nti ngenda kutta ekyewunsa yakigamba kitaawe nze sifaayo omusajja ayinza okuba yali mubi naye yali kitaawe ono nno mutabani we yamufukirako ejjiko emabega ndowooza n'amugamba ayagala mutta yabyogeddeko nga batandika kaki yabika obusungu bwabwesigamya ye ayagala kubonereza buli omu yenna ayisa amaaso mu kitaawe kati yenna kujayina bwe bulumi bwalina ayinza okuba nga teyafuna mukisa kubonereza mutabani we kati fokasi ayagala giteeka kwona omwana lwaki nze kasobola okiraba nti bano abaana bateekeddwa obonerezebwa yesu kristo yakyogere ne mu ntandikwa n'agamba nti oba tosobodde gunjula bulungi mwana bino bye bituukawo yakaaba ono amaze n'ategeera bategedde ensonga ekituufu kiri nti ono omwana bambi si mutabani wo ono mutabani wa muntu mulala munnange ono musaatu ogenda bonereza wabwereere muleke omwana muleke nono yagamba let him live muleke yabagamba kale not guilty nange ngasseko not guilty tegumusinga wow it has been a tug of war Nenge kibadde kisinga okubeera ekikulu it is to create reasonable doubt mu byonna the discussion ebadde ya creating a reasonable doubt kyekyokka there is a possibility of this and this naye yakwate kubona mu ekoti aya kyatandikidde ku bano babiri basically kyatandikidde kuona asooka nsonyiwa musebo. My name is McCardle. Bampita Makadi. What's yours? Gwani mpiti wa Davis. Nzaiso kusikana munange buterevu. Nekabaka nasembero kagala Vijay Junior kumutimbagano gwa muno wache. Obugalo tutugera tambula butambuzi tumugenda kava at least obugalo. Mukaba abakubire mweraba. Tusikane mu Canada ko.